Badereva ba taxi mu kibuga ky'e Mukono ku luguudo lw'e Katose basattira lwa munnaabwe ategeerekeseeko erya Dan gwe bagamba nti aliko bannaabwe we yawaabidde mu bitongole by'okwerinda ng'agamba nti bayeekera nga bassiemwayi basitukiddemu ne babakwata era bano batwaliddwa ne bakunyuzibwa n'oluvannyuma ne bateebwa. Kuba ekisookera ddala abakola ekyo manyi mu taxi tulina obuzibu bwe tugenda tusingaana tugenda netufuna abantu nga beeremererwa mu mbeera y'okweremererwa bwe beeremererwa ate nga mikwano gy'abaana byabufuzi abamu kati ne babeekwerebesezaako ne bawa information ezitali ntuufu ne batuuka otukowaayiriza abalala. Embeera eno ewaliriza abakulembeze mu kibiina ekitwala baddereeva ne bakondakita mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda Taxi Operators Federation ekikulemberwa Haji Rashid Ssekindi okusitukiramu ne bakuba olukiiko lw'abagoba ba taxi mu Mukono okulaba bwe banaakwatamu ensonga eno. Tumwine Ronald Odinga y'omu ku baakwatibwa annyonnyodde engeri gye yakwatiddwamu ate nga si gwe mulundi ogusoose ng'akwatibwa ng'ogwasooka bamutwala ekyengera mu Safe House ku nsonga z'atamanyi nga bwe yatuukayo bamujuliza byakulonda ssentebe wa stage. Nafunye okusoomoozebwa olunaku lw'eggulu okutwalibwa mu kifo kye natwaliddwamu omulundi ogwokubiri nga ntwalibwa bintu bya taxi. Mulundi ogwasooka twayoolebwa Katosi ku nsonga gye nali simanyiiko yadde era gyo yali musaale nnyo mu kutuyamba okudda ne batusibira mu Safe House z'ekyengera ng'oli atuwaayiriza nti tuli bayeekera abalina n'emmundu. Namala twamalayo ennaku zaali nnya mwami Kitendo ono ng'akulembeddwa gi be baatulondola nga tulina muto oyo Dan. Baddereeva abalala balumiriza bannaabwe okuba emabega wa bino byonna ng'ekigendererwa kyakweddeza stage. Ensonga ddala okuyita bannaffe abayeekera si ntuufu naye abamu abaduleeva bakooye n'embeera nga bazitoyeeko bakyasobola kukola mulimu gwonna beekulibesa ku bannabyabufuzi ne bafuula ab'NRM nnyo ne befuula babaagala ennyo natandika okutuuka ne babagamba kati bano batulemeseza banuupu balina emmundu yonna omuntu kasa yeeremererwa ate nga alina obuvunaanyizibwa asala entotto yonna okulaba wangeri gy'afunamu ssente. Abamu se tukola nkole na maanyi gaffe twerekereza ebirungi nitweteekerateekera ekinajja mu maaso naye bo ssente bazijja kifubi. Y'omutabaganya w'abaddereeva ba taxi ne bakondakita Mukono Haji Haruna Ssemakula asabye baddereeva okukomya okwerumaaluma n'aweera nti si bwakukkiriza baddereeva batabula bannaabwe kwegiriisiza mu Mukono. Ye ssentebe wa Out of Rashid Ssekindi asabye baddereeva okukomya okwewaabira mu bitongole by'okwerinda ng'asuubiza nti wakusisinkana abakulu mu CMI amunnyonnyole nti zino entalo za byanfuna mu bataxi so si buyeekera. Ngenda kwogera naye mulaga obuzibu obuli eno asooka atuwa omukisa abantu bano tugenda tutuula nabo tulabe lutukoozi y'ekintu kino ab'e Katosi n'ab'e Wantoni ekizibu kiriridda wa kukaayanira busente kukaayanira ntikka. Saba baddereeva ba taxi nti ensonga za taxi bazijje mu bitongole bya security. Bw'oba olina mukwano gwo mu security mukozesa omuwa amawulire amatuufu. Yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'okubakkiriza okukola omulimu gw'okusaabaza abantu nga waakwongera n'okwogerako n'abali kakiiko ka enforcement bakendeeze ku bukamu bwe bakozesa nga bakwata abatakisi. Naye ate gye tusangidde ebizibu ebirala eby'abaddereeva abatuuka okwewaayiriza ne beeroopa ne mu bitongole bya security. Dereva n'ateeka ku dereva munne omusango munene n'amuteekako omusango gw'emmundu n'amuteekako obuyeekera. Yamyuka omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Mike Segawa asabye baddereeva okuba n'amazima okwagaliza ate bakomye okuyingiza ab'ebyokwerinda mu nsonga zaabwe. Njagala nnyo bannamukono tubeere bantu b'amazima bamaki ate abantu abaagaliza ate abaagala okugenda muki maaso. We mumaliriza ensonga leero mugende muki tekitegeeza nti nno mugenda kufuna museetwe. Enkaayana ababeera tusokola ki zibeerawo kya bulijjo bannange. Paul Kaweesa yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.